Nzikiririza mu butonde bwange ne mu mitendera gye nayitamu okujja ku nsi. Nzikiririza mu mazima ag'okuba nti nina Katonda wange eyantonda. Teyali nsobi nze okubeera mu kikula kino kye ndimu era mu ggwanga lino lye neenyumiririzaamu. Bingi bye nkoze nga birungi osanga oboolyawo, naye ate n'ensobi nazo ze nkoze wakati mu kumanya ne mu butamanya era nazo nnyingi. Mu kyo nsaba onsonyiwe, Ayi Katonda wange. Naye kati ntegedde nti agaali amazima gaafuulibwa obulimba, n'obulimba ne bufuulibwa amazima. Ekitiibwa n'ettendo lyo, Ayi Katonda wange, byaggyibwa mu maaso gange ne bizzibwa enkoto, era nga mu kyo kwe kubonaabona kuno okususse kwe mpiseemu, Ayi Katonda wange. Kale ke ntegedde neewaayo mu mikono gyo, Ayi Katonda wange, era nga ndayira okutambulira mu mazima go gye ndi, nga mpita mu buwangiro bwange obwo obw'obujjajjange. Kale nsaba onnyanguyize mu mbeera ez'okutegeera, okkirize wabeewo enzikiriziganya wakati wange ne bajjajjange. Obulamu bwange obujjuze emirembe n'essanyu n'obuwanguzi obw'oku ntikko mu buli kimu kye nkola. Nsaba owulire era oyanukule okwegayirira kwange kuno leero na bulijjo, emirembe n'emirembe n'emirembe. Weewaawo.